twayagadde okukiwunzika olunaku olwaleero akasana kaakirira mpola mpola obudde obulinga buno ssaawa 5:06 ggwanga lya Japan obudde nga bwali buzibu bannanga kaseera kali kazibu ovanga ku muntu kirimaanyi naye nga amaanyi gamuwedde jo we twakomye nga nkulaze kye bayita ekyajabu ekyali kituusiddwa ku Japan omulundi omulala baagikuba bomu little boy ku kibuga Hiroshima ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omunaana eyo twagiraba jonge ennaku z'omwezi 9 ne balyoka bagikuba bomu namba 2 Fatiman ku kibuga Nagasaki kwogatta n'omusajja Omurussia n'asinzira mu gutundu ogw'e Manchuria n'akuba Japaani bubi nnyo n'agiwambako amatwale gaayo agawulirako ddala mu bbanga lyali lya ssaawa 8 Japan nga weri yemanyi kyeriko bwe twagirabye olunaku olwajjo baminisita batudde obufofofo beebuuza ekiddako Omurussia naye atuvuddemu atandise otukuba baba kyatudde minisita w'ebyentalo Anani ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebunaayira Togo n'abalala beebuuza ekiddako amawulire ne gabatuuka nga gabagamba nti ate ne Nagasaki bakubyeyo bomu efaanana ne gye bakuba e Hiroshima kyabakuba wala nnyo era amangu n'embiro ne beebuuza tugenda kubanga tuzzaako ki era mu kaseera ako nga bwe nakulaza olunaku olwajjo nkuddiramu mpolampola bano kati banoonya Emperor Hirohito ye Ssaabasajja kabaka wa Japan 1945 bamunoonya naku za mwezi 9 mwezi gwa 8 tuli kujja akawungeezi tulabe bwe bwakeerera leero Hirohito nakubulidde butya bwe yeyogerako eri eggwanga n'abagamba mpaddeyo okulowooza nnyo ku mbeera nga bwefaanana mu nsi yange eno eya Japaani bannange wamu ne wabweru gye tulwanidde yonna era ntuuse okubanga mmatidde that continuing the war can only mean destruction of the nation and prolongation of bloodshed okugenda mu maaso n'olutalo kigenda kutegeeza kwonoona kusaanyizibwawo kwa nsi yange wamu n'okwongera okuyiwa omusaayi. I cannot bear to see my innocent people suffer any longer. Sikyasobola kukkiriza abantu bange mu Japan okwongera okukaaba amaziga n'okuyiwa omusaayi. Ebigambo bino Ssaabasajja twamuyise Ssaabasajja omugeraageranya ku Ssaabasajja kabaka wa Buganda. Engeri abaganda gye bamuwuliramu bw'ayogera bonna bagamba empologoma eyogedde, empologoma esiimye. Kati noono yali omukulembeze omusukkulumu Emperor Hirohito. Yamaliza ebigambo bye twabirabye olunaku olwajjo nga biwanvu n'abagamba ebyokukaaba kambize ku bbali mpa okusalawo kwange nti tukkiriza proposals ezatuweerezeddwa ab'omukago nga baagala tukomye olutalo. Kati akaseera kano kaali kazibu awo twakomye olunaku olwajjo binabyogera bajje n'abaduumidde olutalo. Minister of War Anami waali awulira bajje ne weebali balaba nga mu butuufu Ssaabasajja ekigambo kyayogera kinene tulwane paka kwasembayo bannamagye baali bakyayagala olutalo nga bo mu byafaayo bya Japan tebakkiriza Japan kuwanika yadde okuwangulwa. Era oluvannyuma nga bw'atyo Emperor Hirohito ayogedde ebigambo ebyo kyekyagoberera yali General Sumehisa Ikeda ne Admiral Zenshiro Hoshina. Kati bano bavaayo ne batunuulira Emperor Hirohito bawulidde byayogedde ne bamugamba Your Majesty ayisa abasajja. Kigambo kino kyoyogedde nga kinene. Tokiraba nti you also bear responsibility for this defeat? Tolabanga nawe kigenda kubeera mu nsingo ekyokuwangulwa. Ayisa abasajja. What apology are you going to make to the heroic spirits of the imperial founder of your house and your other imperial ancestors? Ogenda kwetonda otya mu maaso g'abajjajjaabo abaakuuma Namulondo eyo ne bakuuma Japan nga ggwanga ly'amaanyi nga linnantatembekwa
ogenda kubeetondera otya bajjajja b'abajjajjaabo ayisa abasajja Hirohito era bamala bajjeno bano okugamba ebigambo bino Emperor Hirohito omusajja gwe bayita Jeno Sumihisha Ikeda yayungula amaziga n'akaaba ngalaba mukama we amaliridde okwemenya eri abasajja Abamerika Abangereza Abarasha nti awanguddwa mu kiseera kino Emperor Hirohito awuliriza ebigambo by'abajjeno yabatunuulira nga Jeno Sumihisha Ikeda afulumya amaziga ng'ate Admiral Zenshiro Hoshina talina kyanyega asirise. Emperor Hirohito akulembera Japan 1945 biseera bya Sematalo wa kubiri talina kyeyabanyega yakyuka n'abalaga kabba Emperor neyeeryawo era oluvannyuma bw'amala Emperor ono kubanga avudde talina kyonna kyabanyeze omusajja Suzuki yali Ssaabaminisita wa Japan mu kiseera ekyo. Suzuki kiyakola yagamba bano bonna tetulina kyakola kati cabinet njagala mujje tuteesemu tulabe. Cabinet nekkiriza ewulire Ssaabaminisita agenda bagamba ki. Ssaabaminisita Suzuki akulembera Japan mu kiseera ekyo myaka gya Sematalo 1995 bakkiriza baminisita bazze okwali ne minisita w'ebyentalo Anami n'abagamba Suzuki mbeegayiridde Ssaabasajja abeera maaso moogi alengerera wala ebya Hiroshima gy'oli abalamu mwabirabye ebitutuuseko Nagasaki mu birabye. Ssaabasajja tujja kumukkiriza kuyungula maziga ng'alaba ekibuga ekirala kikubwa tukkirize n'okusiima kwe ku makya nnaku za mwezi 10 lwe lwaleero. Ssaabasajja olwalagidde minisitule y'ensonga ez'ebunaayira muwandike Telegram mugisindikire mangu nnyo ab'omukago bwe twogera ku Telegram gwe gitwale ng'ebbaluwa nti wandika ebbaluwa gitwalire gundi basindika Telegram eyolekera bannamukago leero obudde bukedde nga 10 gwa 8 1945 bagisindika eyita Switzerland Federal Political Department of Foreign Affairs nga Telegram eyoleka bannamukago nti Japan egenda kukkiriza Potsdam Declaration wabula ne bagamba nti nga tukkiriza byonna bye mwatugambye twagala obbagamba byonna tubikkiriza naye ebyokujavuna Emperor waffe byo tetugenda kubikkiriza. Kino kati kyalinga ekitegeeza nti ate Abajapani balinga abatemenye kubanga kiraga nti Japan baagala kabaka waabwe Hirohito asigale mu buyinza nga n'amaanyi agalina nga bwe galinga mu biseera biri nga tebannalangirira lutalo. Kyokka bano bannantalo Abamerika Abangereza Abarasha baagala naye mwennyini Emperor Hirohito bamuggyeko ebiwaawaatiro nga takyalina maanyi yadde okulangirira olutalo lwonna ku nsi endala yonna. Kiki ekigoberera ssaawa 6 tuntu bukedde wano bwa Mande tuli mu ggwanga lya Japan nnaku za mwezi 10 mwezi gwa 8 1945 oluvannyuma lw'okulowooza ennyo ku ebyo ebitambula mu nsi n'embeera bwefaanana mu nsi yange olwaleero twagadde kino okukiwunzika mu ngeri gye tutayagadde naye nga kyekirina okukolebwa. Ndagidde abavunaanyizibwa boogereko era bategeeze gavumenti ya America, gavumenti ya Great Britain, eya China neya Soviet Union that our empire accepts the provisions of their joint declaration. Nti ensi yange ya Japan ekkiriza obukwakulizo bwonna bwe batutaddeko naye tuve mu lutalo ku lw'okwagala okuleeta essanyu lekome mu bantu b'ensi yange ya Japan n'ensi yonna okutwaliza wamu. Buvunaanyizibwa bwange okukakasa nga tukomya embeera yonna ebadde egenda okuleeta okulumya. Siyinza kukigaana. Indeed we declared war on America and Britain out of our sincere desire. Twalangira olutalo ku America ne Japan ne Bungereza ffe nga Japan olw'okwagala kwaffe okusigala nga tuli b'amaanyi
n'okutebenkeza ebitundu bya East Asia naye bwe kibanga okwagala kwaffe kwali kugamba ekyo naye kati nga kufugiddwa okusaanyizibwawo katusooke tulwanirire okuwonya bannansi okusaanyizibwa okuleme kubeerawo ensi yaffe etereere ebbanga libadde ddene naye ekibuuzo ekikulu tugenda tutya okuwonya obulamu bw'obukadde n'obukadde bw'abantu baffe nkimanyi kiruma era simawulire malungi eri bannange bangi naye bwekuba kuwonya bulamu bwa bannansi b'eggwanga lya Japan tukkiriza ku byonna ebigenda mu maaso bigende mu maaso naye olutalo luggwe Ssaabasajja kabaka wa Japan Hirohito bw'ati alangiridde naye biki ebyali mu Potsdam Declaration bino byakugamba byakkiriza weetaaga obigabanako nange obudde buno bamukubye bubi nnyo bomu Japan ekkiriza bye yali yagaana kankujjukize nga bwe byajja mwezi gwali gwa 7 unconditional surrender Japan erina okuwanika nga tetaddeyo kakwakulizo konna baabaga enteekateeka zigenda okugobererwa Japan America ne gavumenti ya Bungereza baatuuka obutakkaanya ku bukwakulizo bateereddewo Japan gavumenti ya America yali eyagala okuwera obwakabaka bwa Japan bwonna ne Emperor Hirohito abeere nga kumpi tumutwalanga naye wo criminal era tumuvunaane Bungereza ng'egamba tujja kuba tukitutte wala nnyo tuleete buleesi bukwakulizo bwe banaagoberera olutalo lusobole okuggwa kabaka tetumwambulako majjolobero ge era tetumukwata basooka ne batakkaanya oluvannyuma nga tebena kyakikolera ne bagamba kale wabula bino byonna bwe byakuggwa twagala Japan ewulirize bulungi Potsdam Declaration bye bagamba Japan biibino twagala abo bonna abakungu ba Japan abaalimba bannansi ba Japan nti Japan erina amaanyi ne mulangirira olutalo ku mawanga bonna abakungu abo bateekeddwa obutadda mu bifo byabwe ate balina okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka ekyo kimu ekyokubiri amatwale gonna Japan erina okukkiriza geebaddemu geyeewaŋŋamyamu gonna erina okugeeyambula ffe bannamukago ffe tugeddeze ekyokubiri Japan amatwale gaayo egenda kusigaza Honshu, Hokkaido, Kyushu ne Shikoku ebizinga ebirala ebisigadde ebitonotono ebyo byonna tegenda kuddamu kubirabako ebyo byaffe amagye ag'eggwanga lya Japan kino kyakuna gagenda kuba completely disarmed tugenda gajjako ne bwenebera bastola shall be permitted to return to their homes bannamagye tujja kubakkiriza badde mu maka gaabwe ng'abantu ba bulijjo batandika obulamu obujja obuli productive nga tebakyali basirikale ekyokutaano tetwagala Japan kugifuula ng'abaddu wabula twagala okukwatira ddala kuba war criminals bakalintalo tugenda bawuzisa mu kooti ze tunaateekawo ekyomukaaga gavumenti ya Japan erina okukkiriza bwe tuba bakuyimiriza lutalo gavumenti eneddako eteekeddwa okukkiriza mu freedoms abantu babeere n'eddembe ly'okweyogerera eddembe ly'okusinza eddembe ly'okulowooza zonna fundamental human rights balina ozikkiriza ekirala Japan tujja kusigala nga tugikkiriza okuba n'amakolero agakola emmotoka agakola engini amakolero agakola juisi naye tewali kolero lyonna yadde erikola essasi lye tugenda okukkiriza okusigala ekisembayo amagye gaffe bannamukago oluvannyuma lw'okuba nga Japan tugifukamiza bwe munaaba muwuliriza ne muwanika amagye gaffe gajja sigala matwali gammwe aga Japan wabula tulivaayo ng'ebigendererwa byaffe n'obukwakkulizo byonna nga bituukiriziddwa gavumenti ye Japan ekirala kisemberayo ddala kino mukiwulirize unconditional surrender etya we call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.
Government ya Japan twagala erangirire yewadde yewanise awatali kakulizo. Amajiga Japan gonna gagenda kwambulwa nga tewakyali musirikale yenna. Era mwino kakasensi nti ebikolobero byammwe byonna mubyenenyezza. Bwe mutawanika, the alternative is prompt and utter destruction kusanyizibwawo. Munange akati ebigambo ebyo byonna bye bagamba Japan bwe mara okubanga esose n'ebiwulira, Japan yavaayo neyanukula bano. Yabagamba etya? Yabagamba mukubaanukula Japan. Sajja tebaali bangu nabo. Bagamba, I consider the joint proclamation. Binani abyogera ye Saba Minister wa Japan Suzuki. Saba sajja mulagidde Hirohito ababagwagwa abatugamba okuwanika baanukule booti. Kati ono Saba Minister wa Japan mutwale nga kanve ku government ya Saba sajja naye yandibadde nga Charles Peter Mayiga nga Saba sajja mulagidde ekyokola ye n'ateeka mu nkola. Kati ono Suzuki ayanukula bannamukago abagamba atya, I consider the joint proclamation a rehash of the declaration of the Cairo conference. As for the government, it does not attach any important value to it at all. The only thing to do is just kill it with silence. We will do nothing but press on to the bitter end to bring about a successful completion of the war. Muve mukwimagaza basajja mmwe bannamukago byonna bye mutugambye ntemuli makulu kasasiro. Government yaffe does not attach any important value to it at all. Tetulabamu yadde akanigusa konna bye mutugamba mbwaza ku kyalo. Kyetusobola okukola kyangu nnyo mukusasu buuza munnakulinanye nga amanyi olu Japan ajja kigamba kubira munna ali mu Japan munna Uganda kalwa Uganda agamba mukusasu kategeeza ki? Mukusasu kitegeeza ekintu kukifiisa kukifiisa mukusasu kufiisa kyaise just kill it with silence. Nti the only thing to do is just kill it with silence. Declaration ya mu kisobola ogikolera kitono nnyo kugifiisa tewali kye tugenda kukola ku byonna wabula kulwana kokka paka kwasembayo nga tutuuse ku buwanguzi nga twambadde n'engule. Ebyo bya Suzuki sinze Emperor Hirohito alemeddeko teri kuva mu lutalo. Kisiran teri kuva mu lutalo wallahi aganyi teri kuva mu lutalo. Tukyali fena ku Pale FM oba osagana abasajja sajja Abamerika, Abangereza, Abachina, Abarasha bawulira ebigambo bya Katikiro Suzuki anti Japan bweti bweri. Abasajja bano tebatubazeemu ka buntu kwe kupanga nno ekisemberayo ddala. Era ekisemberayo ddala kyekyo kiviirako Ssaabasajja Japan Hirohito naye emenyanga tagenderedde.